tutambula mu mbeera eyo naye nga Mukama mwebaza yewa oluguudo luno nga bwe mululaba. When you see this road as you see it, mu biseera biri Persian High School, Akulira. We're talking there. We have our friends at the Helen. Please stand up. I will tell my wife I'm very ready. We are in good relations. We thank God for all of you that have come to celebrate with Pastor. In this the choir of this church. I thank God for this day. So I thank you. In the rented house in Lugasi. So I have a photo when we are taking soda. You need to glorify God. You need to show gratitude to God. You know, it is always easy to complain about life. People are complaining. Even this weekend, people are complaining.
kwemulugunya there is something which took place. lwakubanga waliwo ebyayabaddewo mu bulamu bwabwe. The president omukulembeze w'eggwanga appointed Mao to be one of the ministers. yalonze Robert Mao okubeera omu ku baminisita. And people are complaining. abantu bali mu kwemulugunya. When it rains, enkuba bw'etonnya people complain. abantu ne beemulugunya. If it shines, omusana bw'egwako mungi people complain. era abantu ne beemulugunya. And you ask yourself, why do people want? Worship team bweyimba ennyimba ez'Oluganda, When the worship team sing the Uganda song, the people complain. bwe bayimba ez'Olunageria, When they sing Nigerian songs, still people complain. bwe bayimba ennyimba ez'Olunyarwanda, When they sing the Rwandese song, people complain. abantu bwetyo bwe tuli. People, that's how people are. Abantu baagala nnyo okubeera nga begamba kyanguwako nnyo okwemulugunya. And yet people always want it. It becomes easy for people to complain. Naye osoma olunyiriri olwokusatu, But when you read the third verse, otuuka ku lunyiriri olw'omusanvu, you go to the seventh verse. those 4 verses Ennyiriri ezo nnya carries the list zitulaga olukalala of some of the benefits olw'ebintu olw'amagoba which David had benefited from God. Dawudi ge yali afunye okuva eri Katonda. Number 1, ekyokusooka he forgives our sin. asonyiwa ebyonoono byaffe. Simanyi oba okuva ku makya ebibi bye wakakola bimeka. I don't know whether from morning to right now how many sins have you committed. Ebyafaayo by'ekyalo kino ekya Bulyanteete kyalo ekyali kitiisa kubanga buli muntu yenna amanyi oluguudo luno nga highway. Wagwangawo obubenje era bubadde bugwawo abantu nga babanyagira nnyo wano. So we twajjira mu kitundu kino nga waliwo obubenje bungi ate nga abantu ababadde bagudde ku bubenje wabaawo okunyagibwa. So we twajjira wano twasanga ekifo ekyali kikutte mu ngeri y'ekizikiza mu nsi ey'omwoyo, naye bwe twatandika kubanga eno y'emu ku kkanisa ezaasooka mu kitundu kino. Kuba tewaaliwo kkanisa, kale waaliwo Abakatoliki side eri, Kristaayo side eri waggulu, naye mu kitundu wano n'ekkanisa y'Abalokole eyaliwo. Era bwe twatandika wano tewaali nga bw'olabawo, eno yali nsiko kubanga tewaaliwo kkubo. Naye oluvannyuma lw'amasannyalaze gano ekkubo lino lyajjawo era ne twekanga nga tuli mu kibuga bwe tuti.